po jako akawuwo. Yeah, that one is a gold medal for the winner. Munansi w'eggwanga lya Bungereza David Fletcher ono mutendesi w'omuzannyo gwa badminton ku mutendera gw'ensi yonna abakanye ne kaweefuba okutumbula omuzannyo gwa badminton mu masomero ag'enjawulo mu Uganda nga kaweefuba ono amutandise ne tonamenti etuumiddwa Nankulabye badminton tournament ng'eno eyindidde ku ssomero lya Nankulabye Junior School mu Kampala. I came with a head teacher from UK and to introduce badminton here at Nakalabi. Before this school was even built, we were at another venue and it has just grown from there. Fletcher ng'atendesa omuzannyo guno kati emyaka egisoma 20 atulambululidde ebirungi mu muzannyo guno gwa badminton eri abayizi omuli okunyumirwa mu kikula kyonna eky'omwana okuyiga obukodyo okubeera bize wamu n'ebirungi ebirala. Through developing their skills, their enjoyment of the game, it's a fun sport which both girls and boys can compete. So I come out, I do some training with them, we bring prizes, and after how many years, it is where you see now. But we want to develop it further. This we have plans. Abawanguzi b'empaka zino baweereddwa ebirabo okubadde ekikopo, emidaali wamu n'ebirala kyokka Fletcher ategeezezza nga bw'asanga obuzibu obw'ebbula ly'ebikozesebwa wamu n'obuvujjirizi bw'ensimbi ezeetaagisa mu kutumbula omuzannyo guno. The challenge is there is no funding. So every year I come, I bring new equipment. I take rackets that are broken, I have to repair them. So the challenges are the same. But you help train the teachers also. So after I go, badminton can continue until I come back. Zimbe Musa ngono ye director wa Nankulabye Junior School agamba nti buvunaanyizibwa bw'abazadde okwagazisa abaana ebyemizannyo kubanga bangi bayitiddeyo okufuna obuwanguzi mu nsi. Si kibiina kyokka ky'omuntu asobola okusurvivinga n'emizannyo. Like football, abantu basobola okubeeramu okuyimba, abantu basobola okubeera abagagga. So buli muzannyo gwandibadde bujja bandibadde bagukola ki?